Oh baby dance to the follow. Yeah. Nerindako oberekawo naye ne weeyimbira muko n'owulira bw'oyimba. Seewuliriza naye kyemanyi ndeekaana nnyo. Oleekaana nnyo? Lindako gwe oba oyimba ky'oba owulira. Anti abambeera ennyo okumpi bo bawulira mbamalako emirembe mba mbaleekaanira. Baani abo? Bajjeewo oli oteekebwa abalala tukyuseemu tulabe. Nabeerange wakanga bwennyingira ekinaabiro bwe nti. Oli wa kinaabiro. Tuwedde ffe ekinaabiro mu kiyungu ate bwe njoza ebintu byenalimaliriza mu dakiika 3 eba ssaawa. Kubanga oba oyimba. Banyimba. Buli luyisaamu lw'olugalo bw'otingwa bw'oyoza olw'ongalo. Kanyumidde nga nkubawo biiti ku kikopo kwegamba. Lindako. Era ddala abatuufu bagambe nti obamalako emirembe. Kino kyava ddi ekyo eky'okubanga olina embeera eyo? Nza kuva nga nkyasoma. Until now? Mbadde manyi otuka ne weemanyira noga kati ndowooza sika eby'okuyimba kambireke leero. Nakirabye nali manyi kyanvaako naye I think 2 days back I was doing my garments ng'omukyala bulungi weddaabiriza ndi mu kwoza ndi mukinaabiro olira ndeekanye nsumuludde baneibe bweru balinga abangeya ninga oba bampulidde. Kino kikaza farani nga nsayisa okulaba. Naye kakati omanyi nti wano si kyakwanirizanga mugenyi. Kuba kakati eno show wagikyalamu emirundi gye simanyi muwendo. Eno show n'ogikolamu nga presenter. Okitegeera kati onoonya co-presenter. Yes, so nine co-presenter wange olunaku olwaleero Zafarani mulina mu studios beebuulizeeko tutandike. Abalungi abatulaba ku BBS Terefayina mugamba mutya ekyemisana banange mukifunye ate nakifuna olinda ki bw'oba okyanoonyamu kasente yongeramu amaanyi tozikiza abafunye ebirungi mukama yeebale nammwe abayita mu bisoomoozo tubasabira mubivunuke. Zafarani mama masanyu ndi wano. Ekigambo ekyo no kirungi bagiyita batya eyo gye wakozesa Zafarani mama masanyu. I mean it's different. You know, yabalawega aka gundi aka baina manyo post gebewago na ye mama masanyu. I mean it's different. Naye nali manyo gena kweyita gal masanyu. Engeri gy'okyali omuntu totya abantu kuyita maama. Tikirinaako obuzibu ekyo. Bwemba sinabaza. Gwe tofaayo. Sirina buzibu and omukyala yenna I feel like yali badde pride yo kuyitibwa ekyo. Bw'oba tonnazaala omanyi mulimu ebintu by'okolera omuntu n'oba ng'omuzadde nangaba nange onzadde kyonkoledde. So I don't feel sirowooza nti mwali badde muwulira bubi muntu okuyita bw'atyo. Shona engeri gye tugitandise ababiri ate nga kati oliko presenter abantu bano tebakimanyi ndowooza nti omanyi okusaba era abo tebatutandikira actually kuba omwaka guno gwonna twali tufunyeyo Julian omugenyi wano na blessinga sheno n'agisabira. Kati kitegeeza leero lweringa lwetandise ate engeri gye kiri nti wadde celebrating a birthday nga naye celebrating a birthday ayi kati fetulinga atandise omwaka omupya omulungi emyaka 2 mwezi bagambe nze oyogedde na mingi nze oyogedde mingi nze bwenkyali awo wennemedde era sisanga mbuza emyaka 2 mwezi bagitegeereddewo kati sumulule essaala gwamanyi byogenda ogiteekamu ne shene etandika eyo olunaku lwaleero. Omulungi andaba wewombekeko tusabe era twebaze Katonda. Zafarani watandikanga ne gundi n'obuyimba obw'omwoyo. Abudde weebuli. Weebuli shaleka naawe ate gira waawo obw'omwoyo then tuyingire mu ssaala. Eno no kiri kitya bayinza okwebuuza wakyekyuseemu eno kiri kitya bayinza nga batulumbye lankyawa masumulula. Okay, ali eyo wewombeke tusabe Mukama omulungi tujja gy'oli nga tukwebaza kubanga otwagala tukwebaza kubanga obadde naffe otambudde naffe nkwebaza Mukama olw'ekitongole kino nkwebaza olwa BBS Terefayina abakozi baayo abakulu baayo Mukama nkwebaza olw'obuweereza bwonna bwe batuusa ku bantu Mukama olw'abo bonna be babeeredde eddoboozi eri abo abatasobola kuwulikika Mukama bongera amaanyi bakozese nga tukola show eno ku ssaawa eno Mukama giwa omukisa baproducer abali eyo bawa omukisa Diana the presenter w'omukisa Mukama buli yenna agirinamu omukono ba sponsor baffe Mukama ba blessing era yongera okuleeta abalala tukwebaza Mukama kuba owulidde essaala yaffe
w'omukisa music industry yaffe Mukama leka eberemu eddembe eberemu okuteesa eberemu enkulaakulana n'okwagalana ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okwa Mwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo amina. Ndowooza muyidde abaana abalina omwoyo oba okitegeera ndowooza temukitegedde nga tukyetandise butandisi ndowooza mukiraba nga tutandise butandisi mwe tusimbudde kati olwendo ngegenda kwajja kuba Mukama era n'endongo naye agikiriza oba okitegeera ate era bayibuli yennyini yetugamba tweyagalira emyaka gyaffe egyaki egy'obuvubuka bayibuli sigenda kuwakanya kubeera gyewatandikira naye responsibly kakulu n'obuvunaanyizibwa bayinza okukyerabira kati tutandise program kiri kitya kansooka empiseewo kale no mumalya g'ekyemisana mu budde bwe buti ofuba okulaba nga ogenda wali ku Zula's Chicken ewandegeya bw'oba otuuseewo gula ku nkoko gula ku lusaniya olwa Zula's Chicken ofune ekyenjawulo abakyala oyinza okuba nga okoye okufumba ng'ogamba maybe sapa saagala agenda nnyo mu kiyungu onyuse okooye oli ku mulimu weetaaga mmere genda ewa Zula's Chicken ewandegeya lusaniya lwakutegekera lwonna buli kyolowoozako ekirina okubeera ku lusaniya olwo agenda kuba kugambye bingi nnyo ebirema abantu okufumba nebyakulema okufumba ku lusaniya olwo mukyala muno Zuula agenda kubikufumbira era gendayo abifumbe abikuwe osobola obipresentingira omuntu wona omugabo waaye kanoze yakayiyiza munange ku birthday yange neyandeetedde ekyemisana sijja kwogera gye kyavudde naye yandeetedde lusaniya nga kyekirabo kyandeetedde kati gwali eyo amazaalibwa gatuuse surprising omuntu wona Zula's lusaniya tutuno wano keke tuzifunye so yesaawa tulye ku lusaniya lwa Zuula mitibwa naye banne kasoote obulamu katono nnyo amatu komewo obuzibu zafaani kati obuzibu bwo kati kiyinza ate obutagwa wamma katukomewo katudde Zafaran, yeah.